Fadi TV jinkwaniriza kadde kano ngina kusaba subscribing ate liking video bagita Fadi TV jimbani updates ezina value buli lunaku buli kade buli sanku tusako updates ezina value ate esigika ngina kusaba subscribing ate liking video eno comment section weri abako kyotesa oba kiwabula ensonga za dana batanzi ne mystery ensisinkano yabwe yaddi temusubwa banange nina updates na review na kugamba na details zinyawala kubatusako kuguli details zino zewunyisa era sasanyide nnyo ku mukutu ogwa Facebook kusane ku mukutu ogwa Instagram ngina kusaba subscribing ate liking video Fadi TV jiruka onopya liking ate onyegene kadi ojja kufuna notification buli nina tekanga video no ku Fadi TV yuji ensonga za mystery Nabatanzi jukira mystery Nabatanzi balumiriza okuba nti bano baagala eyengogoto mystery agenzi ku mukutu gwa Instagram natika nagamba nti no esawa nagana kusinkana dana Nabatanzi abalagidde nti munnaye mukwano gwe si mukyala we kwa mystery agambye adaludo kusinkana dana Nabatanzi agambye akoma kusinkana dana Nabatanzi mama we yafajula mama mystery yafandoza makoba gwa bindozo ba biri nkagwako ndoza mu November bayizitia ndoza biri nkagwako Wisjukiranga mama mystery kuba mystery agambye lunaku yako musinkana Nabatanzi ngazo okumusikirako badanga mu kusinkagana era nti Babyogedde nti Nabatanzi bagalana eri abagamba nti Nabatanzi basinkana agambye nedda bannange just ngenda kukola obukozi ayisinkano ze naye tuliko tusinkana mbalage nti just mukwano gwange era nti nno tudde nga tusinkagana tumaze banga tusinkagana just twetumirako bwetumizi nga bwe yantumidde nga ali ku TV wali ku mukoto gwa BBS Telefine ku program ya kiri kitya ninga tulina nkolagana tuli ba mikwano nkolagana wine tulina nkolagana isukawo nnyo kubeera mwami na mukyala mystery agaye banagana ne molekirawo zina Nabatanzi tuli baseya just tuli ba mukwano just tuli ba friend ne mwaba bijubisa nti naye tulina ebikena maso wakati waffe fembi tweyagala ebyonkutu nedda si bituufu banagana molekirawo mystery bambi abiwakanya agambe nedda Banagana babisala bonna nedde ebintu si bituufu abagamba nti zina Nabatanzi twagalana ebintu twagambye nedda bannange tuli ba just ba mukwano kyekyokka tetusukkaho ye misali akyabikanya agamba tulina kukola ensisinkagano bagenda kukola ensisinkano ye ne Nabatanzi balagidde bannagana nti munnaye just ba mukwano era nti ye yakomadde omusinkana mwaka gwa 2020 nga agenze kumuzikirako mama jukira mama mystery yafa munne yafanduza mwaka gwa 2020 ba mu November bwezijukiranga bwe si mwaka gwa 2020 ayinza kuba yafa mu 2020 mugumunga atandika mu January oba mu February ebisiri ebyo niye yagambye yakoma musinkana ngazo kumuzikirako era mukwano gwensonga ndiye no kumuzikira kukiraga ndi baseya nnyo ba mukwano nnyonyo ni Nabatanzi misali agambye kyo mukwano takiwakanya Yini Nabatanzi okuba nti ba mukwano ekyo kyakikiza ba mukwano naye kyokubanga baagalana ekyakiwakanya agamba ekyakisazaamu ddala takikiriziganya nakyo nti bayinza okuba nti baagalana wabula agambye Bannayuganda agambe Bannayuganda bwe baba bamwagaliza okuba nga ye ne Nabatanzi baagalana kijja kutuukirira oba Bannayuganda kye baagala ajja okulaba nga kituukiriza kino kugamba kigende maaso mu ngeri yo nanga Bannayuganda boy bakyagala agambye ajja kireje kuba nga kituukiriza naye agambye si ye Katonda naye Katonda wana basazewo nti bajja kuba mukyala mwami na mukyala era kijja kutuukira ni bwana bati yakituukiriza yakisalawo nti kijja kubeera era tekijja kubeera kwegamba mystery ne Nabatanzi bebyaye bannange Bannayuganda basinga bibalumya omutwe kati saazi nabasinga beekuza no baagalana tebaagalana jukira waliwo omuntu yatandika okutaasanya ebintu binene ku mukutu gwa Phoenix browser eno bateekayo mawulire ku mukutu gwa Phoenix browser bateekayo amawulire yatandika okubitambuza ati mystery Nabatanzi bayinza okuba baagala n'ebyenkukutu yatandika okubitambuza bino era Nabatanzi ne mystery okuva nekolo tebiddanga mabega bongera kubikumamu omuliro ebyokubanga Nabatanzi ne mystery baagalana bakanya kubikumamu omuliro kubikumamu kaliro kwegamba asibyangu ne mama byo ono yabikumamu omuliro yabitandikiza nyongera tankule enjuki kuba kati buli omu ayogera kukuba nekondoza mwaka ogwedde gwa 2020 amugumu lozoba mwezi ng'ogw'omukaaga mu gw'omusanvu byatandika okutambula
ku nkuto gwa Phoenix Buloza nga balaga Nabatanzi ministry era nga bagamba ministry yakwasaganya Nabatanzi mu byenkukutu mu byalo yamugamba yalinganga Bwabwe abadde batamanyi Bwabwe nti abamu nga bagamba ministry ye mwami wa Nabatanzi paka nakakati bitrendinga nenga ministry agamba ngena kola ubo ensinkano era ajja kuyita bannamawulire ba bloggers kusana abantu bonna aba media ajja babone Nabatanzi abasinkakanye kuba kizize bannayuganda bakyagalanya gandi nsijjagana nzijasira Nabatanzi nayo tiba mukwano mwabikuliza nti mukyala wange mwabamanyi nezinga kwa ensinkano mpite abamawulire ba bloggers ba youtubers bajje babonze nga Nabatanzi tusinkakanye ati mwagala niyo mabalowooza nti nze naye twagalana ekyo si kituufu just tuli ba mukwano mwana mwenzi mystery owa Bitusifa RTV gisubscribe like in the comment section wabako kyotesa oba wabula ati subscribe onyigene kali ojja kufuna notification buli natekanga video no ku RTV yuji mwana siba video ndoza subscribe ngama like video musalenga mu following updates mbanazo ate ziri enyovu okuzama subscribe nge mubere bulungi mwera